bona fide occupant ye muntu azze ku ttaka lyo ku ttaka lyo erya mayiro oba erya freehold oba erya lease either n'omuguzaako ekibanja okitegeera n'omuguzaako ekibanja oba n'omugamba sikuguziza naye beeraawo yiika ezo 5 beeraawo okolerewo ompenga busuulu oba tompa busuulu naye beeraawo ng'omulaba n'omuleeta gwe kennyini n'omuteekawo oba ng'olina ettaka lye erya freehold oba erya mayiro n'omuguzaako ekibanja oba lawyer gwe nalaba ng'alina byali mu kunnyonnyola abantu ng'aga nti nannyini mayiro tasobola kutunda kibanja ku mayiro ye oba nannyini freehold tasobola lawyer oyo yabalimba nsobola okukwata mayiro yange ne ntundako ekibanja kya yiika 3 n'ompanga obusuulu nga nkuguzizaako kibanja sikuguzizaako kyapa nga rights zo zikoma ku kibanja actually ekibanja kitegeeza lease oba bupangisa mu Buganda ye yali lease yaabwe so kisobokera ddala okufula bona fide occupant so oyo aleeteddwa nannyini ttaka yabeera bona fide oyo eyaleetebwa amateeka ne ssemateeka ne land act yabeera lawful nti 1983 yakusanga ku ttaka eryo nga oli kyesenza actually kyesenza yabeera bona fide ono gwotaddeko yabeera lawful so kyetusoose okunnyonnyola ye lawful aleeteddwa nannyini ttaka n'amuteesaako nga bateesezza wonna w'omuleeta ne bw'omuleeta leero ne bw'omuleeta ne bwe bamutaddewo ggulu naye bona fide alina okubeera nga yabeerawo before 12 years before the coming into force of the 1995 constitution kitegeeza alina okubeera nga 83 yamusanga ku ttaka eryo nga yeesenzezza bwesenza olutalo lwamugoba ebulemeezi najja Makerere n'akubawo enkambi ku yiika 2 n'atuulawo 95 agenda okutuuka nga tomugobanga oyo toyinza mugobawo yabeera bona fide occupant so bona fide ne lawful occupant bonna babeera basenze ku ttaka ly'omuntu